Sakati bannayuganda bakyawuniikiridde olw'aba minisita abanene omuli Ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Alupo okwenyigira mu kubba amabaati agaali gaguliddwa okuweebwa abantu b'e Karamoja. Wano Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya yatandika okunoonyereza ku nsonga eno era agamba nti okunoonyereza kuli mu jjiya nnene nga bwe twogerera yamaze dda okuwandiikira baminisita bonna abagambibwa okubba amabaati okwewozaako. Betty Kamya agamba nti bw'anaalaba nga baminisita amabaati baagigabanya mu bukyamu waakukola alipoota ensonga zitwale mu kkooti ewozesa abakenuzi abeenyigira mu kubba amabaati bavunaanibwe. Buli muntu eyafulumye nti yakwata ku mabaati namuwandiikidde dda nnyonnyole oba yagasaba ku puroguramu ki yagagaba atya tulyoke tukompayaringe n'ebirala bye tulina. Kaliisoliiso era akakasizza nti mu ssabbiiti ng'emu agenda kufulumya alipoota ku mivuyo gya NSSF oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okumala. Wiiki eno tujja kuwandiika ripooti naye nga ripooti okugimala obulungi nakuba okubabuuza akana n'akata tulyoke tukole ripooti ewedde obulungi. Betty Kamya kwogera bino abadde ku mukolo gw'okusaba n'okusonda ensimbi z'okuzimba Mission House ku Lutikko e Namirembe era ng'abantu ab'enjawulo bagwetabyeko. Akulira okubuulira enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe Reverend Samuel Muwonge yakulembeddemu enteekateeka eno era akulokosebwa minisita n'abanene abalala mu gavumenti ababba amabaati g'abantu b'e Karamoja. Ku mawulire nga bamubuuza watwala amabaati oba tewatwala n'alyoka atugamba ekirimbo nanga amabaati nagasanga busanzi gereta gokka mu compound ngamba why don't people want to face the truth? Naye ababba amabaati ge Karamoja tebeetaaga kubuulirizaako, tebeetaaga commission of inquiry, beetaaga komera kubanga babbi. That is the truth. Reverend Muwonge era atabukidde abasumba b'abalokole abawagira ebikolwa bya Sodoma ne Gomora byagamba nti si bya Bwakatonda. Because I saw something on WhatsApp saying the man is with a microphone ng'agamba oba temwagala tufune sente z'abasiyazi muweeyo nnyo ebirabo. Man, you're sick. Sin is the sin. Whether they give money or not, homosexuality is the sin. Doreen Nakajiri ne Davis Muhomoza, BBS Terefayina, Gambuuze.